Olwaleero ziweze ennaku 3 bukyanga eryato libbira ne liyiwa abantu abasoba mu 20 mu nnyanja Nalubaale era okuva enjegeno lwe yagwawo emirambo egiwerako gizze ginnyululwa mu nnyanja eno. Olwaleero lwonna lutuuse kuziba nga mpaawo omulambo mulala gunnyuluddwa ekitandise okumalamu abooluganda lw'abafu amaanyi. Mu kadde kano abooluganda lw'abagenzi amakanda bagasimbye ku mwalo e Kasenyi nga balinda okulaba banaabaawo eryato erigoba nga liriko omulambo gwonna. Abamu ku bano essuubi ly'okufuna emirambo gy'abantu baabwe litandise okukeewera mu kadde kano abamu boogera n'amaziga gabayunguka. Naye essuubi liringa erituggwamu olw'ensonga Lake Victoria nnene tetumanyi we baagudde. Naye ng'abange tebannalabika, abange bali 3. Tuwulira bubi nnyo abantu bafe okubeera nga bali mu mbeera ey'amazzi ey'embi enzibu. Bali eyo bavunda ebyennyanja bibalya. Mbw'abatega abavubi babategerako ebyennyanja basooka ne babakweka ne bategerako ebyennyanja. Kati ekitegeeza tugenda bafuna nga ebyennyanja bimaze obbalumaaluma. Kale mu kiseera kino wadde abamu bavuddeyo ne tebayinza kugabako wadde omu paka bonna nga bamaze okuggwayo balyoke batugabira abantu baffe abo. Bano balowooza nti gavumenti tefuddeyo kimala okuzuula emirambo gy'abantu baabwe kubanga n'obudde butuuse kuziba nga mpaawo Lubbirawa byakwerinda yenna alabiseeko mu kifo kino. Naye gavumenti tetunaabafunayo wadde minisita omu asobola okugamba nti oba kajja akola ekyayambeko abakungubazi. Naye okuva abantu baffe lwe baatokomoka mu nnyanja tetunaakulabako omukungu wa gavumenti n'omu. Bwe busungu bwe tulina era nitulowooza nti gavumenti yatwerabira ffe ng'abavubi ate nga ffe tusooka okuba nga ffe tusinga okuwa emisolo. Wabula waliwo abafunye ku ssuubi oluvannyuma lw'abavubi okubategeeza nti empewo eri ku nnyanja mu kadde kano obudde bunaakerera ejja kuba emirambo egizziza ku mazzi kungulu. Batukakasizza nti okutandika na kati empewo eno gy'olaba ekuba ennyo yesinga okujjayo abafu wansi, nti ate ekirala basinga okubbulukuka oluvannyuma lw'ennaku 3 nga baguddemu. Kitegeeza nti bonna essaawa 11 obudde nga bukya bajja kuba bonna bamaze okudda waggulu. Waliwo abaagala gavumenti ekendeeze ku misolo n'ebisale bya life jacket abatambulira ku nnyanja ze bambala kisobozese buli muntu agenda ku mazzi okugigula agyambale. Abantu bano basobole ozifuna tusobole ottaasa obulamu kuba bannanga akabenje k'amazzi tolinayo weekwata ofa tolinayo weekutte. Kyannaku nnyo kyansaalwa nti bangi baafudde batono ate be baawonye. Senga abatuuze bonna babadde mu lyato lyaffe eryo babadde bambadde life jacket osanga wali baddewo omukisa gw'amaanyi nnyo abantu baffe abo obutasobola kukola ki kugwa mu mazzi. Bisalwako emisolo naffe tusobola okuba nga tubigula life jacket ya 8,000 ne 10 ne tuba nga tugigulira ku 1,000. Buli muntu yenna aba asobola okwambala life jacket. Ekyatutta abantu baffe bugayavu bwa gavumenti. Olwaleero abakulembeze mu kibiina ki National Unity Platform NUP nga bakulembeddwamu Ssaabawandiisi waakyo David Lewis Lubongoya batuuseeko mu kifo kino okusaasira ku baafiiriddwako abaabwe. Kaakati gavumenti lwaki ekimanyi bulungi nnyo nti muli wano mulinza abantu bammwe, lwaki tenatuuka wano kulaba nga waakiri ebawayo ekyokulya n'ebirala bwe bityo? So banange tubasaasidde nnyo. Saawa zino Marine Police yeyandibadde eri awo okuyambako okugjayo abantu baffe mu budde buno kuba abantu abo bawi ba musolo. Naye tetulabyeko muntu n'omu. Tujja kukwatagana n'obukulembeze obuli wano n'essimu tubire nga tutambulira wamu gwe tuba tujjeeyo tubayambeko ate okuba nti tumuzzaayo ku butaka aziikibwe mu kitiibwa. Pulezidenti w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu aliko ensimbi enkalu z'akubagiza n'abaafiiriddwako abaabwe era ensimbi zino Ssaabawandiisi w'ekibiina David Lewis Lubongoya yazibakwasizza saako ebintu ebikalu ebirala ebiweereddwayo ababaka b'omu kitundu kino. Ennaku bwe zineeyongerayo nga mukyali wano era tujja kukomawo tubayambe kubanga muli bantu baffe mwe abatubeereramu naffe tulina obabeereramu. Ronald Kitanda, BBS Terefayina, Ageesigika.